Omubaka Mwandi mama. osiibye otya munna? Siibye bulungi agamba kijoowa. Gye ndi munna. Oli bulungi? Oli bulungi. Gonyiriridde mu kagomesi bannange. Alhamdulillah bale kusiima mukwano. Tusookera ku kyolwaleero. Yes. Abantu babuulire ozze ku ki wano olwaleero? Nzize kujjayo forms of expression. Ngenda kwesimbawo Gomba East Constituency. Era nzigyeyo empapula zino. Ngenda nzijjuze ate mbale nzikomyewo nga ntijjeko obuyigirize bwange bwonna bwonna. Yes. Okay. Abantu abasinga baali balowooza munnange oli mbyakusaaga. Ate ebyokusaaga abibeera bitya? Nze sisaaga ate ndi very serious. Yes. Si byakusaaga yalowooza nti byakusaaga kati birabe nti step esooka ngiteekinze mu maaso so si byakusaaga bya ddala. Okay. Kakati munnaye omanyi tetulina kufuna buli kimu tujja kikubuuza. Obadde toli mu ggwanga ng'abantu bagamba nti wagenda wabombera ddala eyo gy'ogenda okubeera. Kigambo sikyagala. Ky'okubomba? Yes. Okay. Kale nga bagamba nti obeerera ddala bweru. Kakati tuyinza okubuuza maama wakomeddewo ddala mu ggwanga abantu n'abaweerereza wano? Bwe nali ngenda nasiibula ntiridda. Mbuuza bubuuza. Because bagamba nti ngenda kubeererayo ddala siridda. Kitegeeza nasiibula nti sigenda kudda. So amasiga nali ngenda nasiibula nti sigenda kudda. Kati wakomeddewo ddala? What do you mean nakomeddewo ddala? Sigendanga. It was just a period of time genda kubaako byenkola nembimaliriza then I'm now back. Yes. Okay. Ate wogamba nakomeddewo lenga agamba nti sheza sirigenda kuddamu kufuluma Uganda paka no. Benagenda ebali bintu kyokola nabikola nembimaliriza so I'm now back here. Kiki mukwano? Gena maaso. Okay. Kakati abantu b'Egomba bagamba ki? Abantu b'Egomba ekisooka mbebaza okuba nti gye bali balamu beekuuma era nembebaza okubeerayo era nembasaba nti kati kenziyeyo uniform esooka mbagamba nti step esooka ngiteekinze kitegeeza ebintu bya ddala. 2026 Mary Flavia Namulindwa ku ballot kwali. Era nembagamba nti 2026 protest vote. Tugenda kukanoonya, tugenda kukakuuma, tugenda kukalonda. Yes. Okay. We wagendera. Ebigambo byali bingi. Namulindwa avudde mu ggwanga olwakino nakino waliwo embeera tuusibwako waliwo kino ekituufu kyali ki? Sisobola kubuulira kituufu kyali ki because that's my personal life so sijja kugamba on camera. Waliwo abaali bakutiisatiisa. That's my personal life. I don't have to stress on camera. Namulindwa. Yes. Campaign omuntu ozijjamu sente ziba nnyingi. Yes. Akasente ozikomyewo nako. Lwaki mbambuulira abantu nti nina akasente oyagala ababi banteege? Oyagala abantu bakuma akalulu bagambe Namulindwa azze naye kufuna ku ssente. Anti kye twagala okugyawo aba NUP kye twagala okugyawo mu ggwanga. Ekulowooza nti nno omuntu okuwa akalulu olina kusooka mugulirira. Eyo enkola y'abali bannaffe okitegeera ffe twagala omuntu nga bagenda okulonda olw'obusobozi bwe not because kati kankubuulyeko bw'olonda omuntu because akuwadde kirasikaali bw'olonda omuntu because akuwadde enusu 10 oba 100 kitegeeza that's a condition mpankuwe. So bw'olonda omuntu olw'obusobozi bwe Flavia muwadde akalulu kange olw'obusobozi kyagenda kumpeereza ABCDEFG tekibaako condition. Naye wano bwe nnaagula akalulu kange tigundi nkwadde ssente ompa akalulu kitegeeza nange bwe naatuuka mu bukulembeze sijja kuweereza because nkimanyi bulungi weetaaga ssente nja kurelaxinga ntuule ninde omwaka we gunaddako just like how abamu abaka bakola nti agamba abalonzi bamanyi baagala ssente ajja kurelaxinga atuule time etuuke anoonye ssente azibawe muddemu mu mulonde. Ebyo si bye twagala ffe twagala buweereza obulungi obuli straight oba ssente weeziri oba teziriiwo omuntu agenda atuweereze aleme kussa ku balonzi condition nti after all namaana kubawa ssente mu okunnonda. Okitegeera. Omuntu mu bufuutifuuti nnyinza okubuuza muntu kyagenda okuyambako mu campaign zo zino. Lwaki mba disclosing omuntu agenda okunyambako mu campaigns? Twabaddeko n'omukulu omukojja Kimbowa n'atugamba nti waali nnyo kyonna kye weetaaga. That's okay. Wabanga waali okunyambako well and good. I even still welcome more sponsors because campaigns they're not cheap. Okitegeera. You need to have campaign materials, posters, weetaaga emmotoka okutambula ogenda miruka egy'enjawulo mu byalo eby'enjawulo so you need all that. I still welcome more sponsors to come on board and help me throughout all this. Okay, nekojja Kimbowa ng'akuwaana nnyo ng'akwagala nnyo. Genda omubuuze lwaki. Genda omubuuze. Yatuuse n'agamba mu n'akawunti 2. Genda omubuuze aba yabikugambye well and good. That's not for me to say. Yes. Wamuwa ki ekyo oba amukolera ki? Please. Kale kiki oyinza omugamba? Kojja Kimbowa. Kojja Kimbowa, thank you so much for the job well done because he's doing an incredible job and that's all I can say. I thank him. Yes. Abamu baali bagamba gwe ne Kojja Kimbowa muli ba mikwano nnyo n'okusukkawo. Yes, he is my friend but n'okusukkawo. No.
I have a husband. I'm a married woman. So that's it. No. Ennyonyi eri ogijjukira gye twa Comment reserved. Yes. I am a married woman. I am married and I have a husband and I have children as well. So if I want to see my husband, very soon you will see him in these campaigns because ajja kubeerawo and he has to be lwakubanga tasobodde kubeerawo naye nga ajja kubeerawo era when he comes nja kumukulaga nti Joeria, come see my husband if there is need for you to see him. Nja kumukulaga. Naye ennyonyi wagirambulako gye twakuwa. I don't know about that. Nebyogamba simmanyi ebyennyonyi sibitegeera. Yes. Nga tumaliriza munange. Why do you want to know gwe nakubuuza ki ekigatta ne mukwano gwo nanziramu ki? Yagambye teri muntu gwe yali afunyeemu nga ggwe. Which is okay. Developinga nga ggwe. Which is okay. Gwe don't you have friends that have developed you? So? Okay. Yakufudde top ku buli kimu ekyo. It's okay. That's fine. Yes. Look, I can't ask you what bonds you with him. He's your friend. I'm just saying, he's your friend. Do I have to ask you in Church Bagata? No. You have your friends, I have my friends. You don't have to ask me. Church Bagata, no. Ate, no. For Koja Chimboa, I appreciate him. And that's it. Confirm. Anything else? Anything else? Era ng'abakazi tubala n'ennyonyi ogaamye nga ntwali. What pen are you talking about? Tomanyi nnyonyi nyabo what pen are we talking nyabo tomanyi nnyonyi nedda nyabo tomanyi nnyonyi gye twaleeta emitiana ate nze bazaala gomba nti baagigulira ggwe kujja kimbo era nze naliwo nga that's satire. Ye naawe tetuli satiric olimba. That's it. Okay. Tweyanziza nnyo. Abantu begomba. Ekisooka mbagala nnyo. Tuvuze speed. No. I'm here. Ask me anything you want to ask me. Anything you want to ask me before I leave. Lastly. Kasooka ugambe abantu begomba. Abantu begomba mbabuuzaako mbagala nnyo. Era mbagamba nti nze omwana wammwe Mary Flavia Namulindwa nzize okubaweereza mu office byo mpeza asina office jendimu leero nze nsabe okuweereza nga ndi mu office y'omubaka wa Gomba East constituency nembasaba obuwagizi bwammwe nembasaba buli kimu all your support mujje tukwatire wamu baganda bagamba nti agali awamu gegalome ennyama so bannaguma mujje tukwatire wamu tukulaakulanye Gomba yaffe mujje tukwatire wamu tukulaakulanye Gomba yaffe achabenga buli kimu kidda ku ntiko. Okay, Ogambe, I ask you anything. Yes. Waliwo omwami gwe twala mawulire. Simumanyi. Tomumanyi? Yes. Okay. Yes. Kati mutegede simumanyi. Okay, kale. Yes. Waliwo ekisobola obba nga kyaliwo ko nekigwawo. I don't know. Waliwo ekyaliwo ko wakati wone Koja Chimbo. Come on. Joe, get better questions. I think you guys are done.